Zenyimba za kweba za kole vingi katenga kayimba kalaka aka twagala gwe spicy tukwagalera tukuwagira spicy nze spicy ngomeno kimanyi bidako owanyo omukyalo ono nali mulabireko erinnya alina Spice Diana ndi wa mukisa nnyo kusanga bannange nange bannange ngudde mu bikopo nikula spicy nange nenkukunda munonga kati sako nyumiza kimu bibiri Spice Diana tukumatira gakolera tubisima okay bagamba tafine burajiwa batuma batasima yemwabachi muna tubusime ngatali mulamu mubaga kayimba kakamiri ntinga simo genze nane tubusima mwalali kuba abatana bakajja bamunyunyako yo aba start tayinza kajamu engato ebyadala omukyalo no nali mulabyeko olw'ensonga nalaba akaviiri kano mu biseera byange bya concerting akayitinganako mutimbagano naye bambi badde simusiinkanangako bwenti oluma neewuunyisa simugaga nyanto bakola mu gavumenti bantu bangi nnyo bayambe abaana baliko obulama balambulako azizi ku luguudo yamugjayo noli ne bajjako mubimanyi naamwe ebirugi byakoze tusuwa wano mukama Ruhanga akusemeze mukama Ruhanga akusemeze akayimba ko ka recording olimba na happy birthday kanonka wereza Spice Diana ampire Juliet happy birthday Spice Diana happy birthday Spice Diana happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Spicy Mukamba thank you tukweba zero mwabono birthday yange nno ya October naye tutukuzizza leero manager wange soko baye emitwalo 3 wallahi omukyalo nomuweyo Valentine Bagambe kadama tumwende mitwala satu manager wangalie wallahi omukyalo na Valentine wange wallahi thank you so much neyanziza we bale kunjakala bana kwapi basi ngulite mokto ali musatu amali birthday yange babiri musatu ogwe 10 kali kumba mele bidako owanyo omukyalo ono nali mulabireko erinnya alina Spice Diana ndi wa mukisa nnyo kusanga bannange nange bannange ngudde mu bikopo nikula spicy nange nenkukunda munonga okay kati sako nyumiza kimu bibiri Spice Diana zenyimba za kweba za kole vingi katenga kayimba kalaka aka twagala gwe spicy tukwagalera tukuwagira spicy tukumatira gakolera tubisima okay bagamba tafine burajiwa batuma batasima yemwabachi muna tubusime ngatali mulamu mubaga kayimba kakamiri ntinga simo genze nane tubusima mwalali kuba abatana bakajja bamunyunyako yo aba start
tayinza kajyamu engatto ebyaddala omukyalo no nali mulabyeko olw'ensonga nalaba akaviiri kano mu biseera byange bya konsati nga kayitingana ku mutimbagano naye bambi mbadde simusiinkanangako bwenti oluma neewuunyisa simugaga nnato bakola mu gavumenti bantu bangi nnyo bayambye abaana baliko obulama balambulako azizi ku luguudo yamugjayo natese naye agendayo natolaka katono ako kaalina ononooli ne bajjako mubimanyi naamwe ebirungi byakoze tusiba wano mukama ruhanga akushemeze mukama ruhanga akushemeze akayimba ko karekodinga olimba happy birthday. Yes. Kanonka wereza Spicy Diana and Peter Juliet. Happy birthday Spicy Diana. Happy birthday Spicy Diana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Spicy. Okay, ninamu twenda kuchembelire aka Spicy okuzarwa yo nitonasaba zire abamuzire mukamba webale mukamba thank you tukweba zoro mwana birthday yange nno ya October naye tutukuzizza leero Manager wange soko baye emitwalo 3 wallahi omukyalo nomuweyo Valentine bagambe kadama tumwende emitwalo 3 manager wange wallahi omukyalo naye Valentine wange wallahi so much. Neyanziza webale kunjagala bana. Kwati basi nguyite. Mokto ali musatu. Mali birthday yange. Olabiri musatu ogwe 10. Kale. Kumba mere. Abalewe n'ububalinze kulya bukunya. Omukabubeera munyebukidera abantu b'omundu bangalanga kabe mutomulenge ekitiibwa kye ne bakulenyeza tokayukanga omwami lwayuddeyo togaana kumugulira toli kyabakola ne bwabakulimbye oserekangako nakuwererangako lwakunyiziza neyetondamu okirizanga bambi nakunyonyoloye kino kyoyingidde kirina kiyungu Hey,
La vida con cebolla y también